King Saha yeetooloddwa munnange abakuumi ab'enjawulo nga atuuka mu press conference ate nga Dr. Jose Chameleone munnange asinzidde mu America ku kitanda laba obubaka bw'aweereza munnange ate bannayuganda ku nsonga za alien skin kw'ossa ate ne Pallaso. Kakati munnange ngenda kubeera nga nkulagako munnange wali omuyimbi King Saha ate mu maaso awo munnange ate njije ne Dr. Jose Chameleone. Kati munnange kankutegeezeko ekibadde wali munnange ate e Lugogo mwana mulenzi munnange ate King Saha abadde atuuka mu press conference e Lugogo wali bwe kityo munnange embeera bw'etyo bw'ebadde wali nga atuuka abadde munnange yeetooloddwa munnange ate abakuumi ab'enjawulo okubanga atuuka wali munnange ate mu press conference era nga ntegeddeko munnange abayimbi ab'enjawulo babaddeyo era balengeddwako munnange abayimbi ate wali esayidi balengeddwako esayidi eyo mu press conference ye era nga munnange ali mu kusettinga oba nga ali mu kwesunga ate munnange ate ekivulu kye wali ekigenda okubeera era ku sayidi emu erugogo esayidi eyo era nga bitambwidde ddala bulungi nnyo ate esayidi eyo genfunyeewo gandaze nga bitambwidde ddala bulungi esayidi eyo. Kati munnange kankuggyeyoko ew'omuyimbi munnange ate King Saha ate munnange nkutegeezeeko ku Dr. Jose Chameleone era nga munnange nga ndi mu America esayidi eno nga gyenkuzizza kakati nno omukulu wuuno munnange ate Dr. Jose Chameleone avuddeyo ku nsonga za alien skin munnange ne Pallaso nga bwe tubadde tuwulira munnange ate ebitambula ennyo era nga munnange wali twalabyeko wali twasoose okulaba nga wali omukulu munnange Mike mukulu munnange nga yabadde akoze ka meeting wali ka private meeting nga afunyemuko wali okwogerwamuko ate wali ne Pallaso kw'ossa ate ne alien skin era nga bwe twalabye munnange ate obubaka obw'enjawulo obwabadde butwedinga kakati nno ku sayidi yemu omukulu munnange Dr. Jose Chameleone asinzidde munnange ate wali mu ddwaliro era n'ateeka obubaka wali munnange ate ku mukutu ogwa Twitter era nga bw'olabaawo nti nno okukolera awamu munnange ate kye kisumuluzo munnange ate kitumbula ekisaawe ky'okuyimba ate mu Uganda ne East Africa. Kale ebingi munnange ate ebisobola okutuukibwako wamu nga ate nga mukolera wamu munnange nga abayimbi okubeera nga ate temweyawulayawulamu esayidi eri era n'asiima munnange ate wali n'omukulu munnange ate Mike mukulu wali ku nsonga eno okubeera nga ate yasobodde okubeera nga akwasaganya abantu bano munnange ate Pallaso kw'ossa ate ne alien skin munnange ate okubeera nga akendeeza ku mbeera eno eyabadde ate munnange ewatuukuse ennyo wali ate mu Uganda. Kakati era nga ku sayidi yemu omukulu munnange Dr. Jose Chameleone ayongeddeko n'agamba nti nno akubiriza munnange ate alien skin ne Pallaso okukola munnange omuziki ogwawamu munnange ate okubeera nga tebeeyawulayawula ate wali kye bayambeko munnange ate okusobola okutuuka ate ku bintu eby'amaanyi mu future eyo munnange gwe alaba Jaminatioge era nga obubaka obwatadde ate wali ku mukutu ogwa Twitter munnange ate butwedinze nnyo okukamalako obumazi naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo ate ne update endala making sure nti no osubscribinga obeera nga tonnabakosa ate n'okulayikinga ate gubeera muzigo mwereere ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo katono nnyo bwekiti.